Lutuuta kyata muteegu ya bubonero ngabira ddala obubonero kuba mu mbuga yaabo mwentuula sabikande tuula nkuwe ekikoko kye kigamba nti yetaagamu okulowooza omuggo ogw'emabega guba gwa muntu ki? Omuggo ogw'emabega guba gwa muntu ki? Abo omuntu guba gwa muntu ayita embwa okugikuba ng'erina weeyonoonye nedda n'enkutema obubonero pipa 2 tekibeera bwe kityo wama mulonde sabo omuggo ogw'emabega gwa muntu abulwa okutegeera iye gubeera gwa muntu abulwa okutegeera akagira sika obubonero tokajjuza na kino kikyo kyetwalire kugambye tuli mu bikokko emmere y'eriiso yeeriwa saba emmere y'eriiso kuba kulaba bawala balina bubina nedda sabo waakabalya nkutemyeko obubonero wamma mulonde weetwalire ebbakuli namba gye ŋŋenda okuwa sabo emmere y'eriiso kuba kulaba kuba kulaba muwa obubonero 50,000 genda mwene SSF bagambe nti nze nkusindisa bakuwe byoyagala kaakati wulo koyi bya sabo zinga enkata nkutike magaga sabo bibeera byoya bya enviiri ez'okumutwe nkutemya obubonero tumbaafu wakavuna omuweto wamma weerondera ekyo sabo kitegeeza ebyenda bibeera byenda muwe wamma ebbakuli emu n'ekitundu n'akabaketi akatono nga bujjudde obubonero obulaafu n'akaveera akeeru mu oba omuteera tetwagala tubba. Nze Dokita Kebbi balyankaana balamaga Lubuto kyoto ng'agaba obubonero wamma tuli mu Olwatuuka waffe leero akutuusiddwako bw'atyo omuzira mamba mubiru Edi Musulo weebale nnyo mubiru ate weebalire ddala bakajjita bakakasirye babikulya balungi mirimu wamma ojjanga kwa nkuba omusana gwatumalira ebyalo twetaaga abantu nga mmwe okulaakulanya emisomo gino ate n'okwagazisa abaana olulimi lwabwe. Lwatuuka mu mirembe egyedde ennyo ne wabaawo abavubuka 5 abaabeeranga awamu ennaku zonna. Amanya gaabwe ge gano: omu yayitibwanga Matu, omulala Maaso, omulala Mikono, omulala baamuyitanga Lubuto. Lwali lumu Matu n'awulira okukaaba kw'ente n'agamba banne nti mpulidde ente ekaabira eyo mu nsozi. Abavubuka tebaalwa ne bateesa era bonna ne bakkiriza okugenda okwefunira ente eyo. Bwe baali balamaga munnaabwe Magulu bonna ye yagenda abasitudde. Matu yagenda awuliriza ente gy'ekaabira nga Maaso abalaga ekkubo ate nga Mikono akutta omuguwa. Atuuka eyo mu biwonvu by'ensozi Maaso n'alengera ente era n'alagira banne bazisemberere. Olwazituukako Mikono n'akwata ente emu n'agisiba omuguwa. Bwe yamala okugisiba abavubuka bonna ne bakyuka okuddayo ewaabwe n'ente yaabwe. Magulu era ye yagenda abakongozze nga Maaso abalagirira ekkubo ate nga Mikono asika ente yaabwe. Bwe baatuuka ewaabwe ne batuula okuteesa nga bwe banaagabana ente yaabwe. Lubuto ye yasooka okuwa banne ekirowoozo ekikye ng'abagamba nti ente yaffe kirungi tugikuuma okutuusa lw'erizaala ne tugabana abaana baayo. Matu bwe yamala okuwulira ebya Lubuto n'asituka ne wansi we yali atudde n'abagamba banne nti nze sikkiririza ddala kirowoozo kya Lubuto. Nze nawulira ente eno nga ekaaba ne mbategeeza mwe mwanyamba buyambi okugijja gye yali okugituusa wano. Singa saagiwulira tewali n'omu ku mmwe eyandisobodde kugifuna. N'olwekyo ente eno yange bw'omu. Matu bwe yamala okwogera Maaso n'amuddamu nti Matu ng'oli wa kitalo kwebalira ente eno okuba eyiyo wekka. Singa nze saalaba kkubo n'okubooleka ente nga tutuuse mu biwonvu gye yali mwandigikyewa. Temumanyi nga nze nanyini nte eno? Maaso olwasirisa ebibye Mikono n'abagamba nti nze neewuunyiza nnyo okuwulira nga buli omu ku mmwe agamba nti ente eno yiye.
temumanyidde ddala nti nze agisibamu omuguwa nengisika okugijja mu nsozi okugituusa wano nze nannyiniyo. Mikono yali akamala okwogera ne magulu nannyonnyola ebibye ng'agamba nti kumwe mwenna tekulina mwasaanidde okwebalira ente eno nti yiye ente yange omu kubanga nze nabasitula amagenda n'amadda mu lugendo lwaffe olw'okugyayo ente eno gye yali. Abavubuka bonna bagenda okumala okwogera nga ne Lubuto ekirowoozo kye yali asoose okuwa banne akivuddeko. Yaddamu okwogera n'agamba banne nti ente eyo yange omu. Banne bwe baawulira ng'ayogera atyo ne bamukuba olwogolo era ne bamubuuza nti gwe atalina ne wakola wabula okutuwerekera obuwerekezi oyinza otya okwegwanyiza omugabo ku nte yaffe? Lubuto yalaba banne bawalaza nnyo empaka kwe kubagamba nti oba temukkiriza nga nze nannyini nte eno kale tugende eri omulamuzi atusalirewo akakase nannyiniyo. Bwe baali nga bagenda ew'omulamuzi matu yagenda nnyonnyola banne nti okugenda ew'omulamuzi twonoona biseera byaffe kubanga nze manyi ng'ente yange omu kubanga nze nagiwulira nga ekaaba ne mbayita okugenda gye twagijja. Bwe baatuuka ew'omulamuzi n'ababuuza nti kiki ekibaleese tungatunga? Ko bo nga baanukula. Matu yasooka okwanukula n'ategeeza omulamuzi nga banne bwe baagala okumunyagako ente ye. Bwe yamala okwogera ebyo n'alyoka nnyonnyola omulamuzi emirimu gyonna gye yakola ku nte. Bwe yamala ebibye ne banne ne bannyonnyola omulamuzi nga buli omu amutegeeza ente bw'eri eyiye olw'omulimu gwe yagikolako nga tebannagituusa mu maka gaabwe. Abavubuka abana matu, magulu, maaso ne mikono bwe baamala okutegeeza omulamuzi ensonga zaabwe, omulamuzi n'abuuza Lubuto obanga naye yalina ky'agamba ku nte eyo. Lubuto yaddamu nti saba omulamuzi, nze nina ebigambo bitono nnyo okwogera ku nte eno kuba bannange bamaze okutegeeza nga bwe twagifuna. Buli omu akutegeezezza omulimu gwe yakola ku yo. Bonna bye boogedde bituufu ddala wabula nze kye njagala okukunnyonnyola kye kino nti bannange abo bonna emirimu gye baakola ku nte baagikola ku lwange. Banne ba Lubuto bwe baamuwulira ng'ayogera bw'atyo mu maaso g'omulamuzi ne bamufukuma. Abalala ne balyoka beesooza. Omulamuzi naye teyalwa n'abagamba nti maze okuwulira empoza ya buli omu era kaakati ŋŋenda okusalawo mbategeeze nannyini. Bwe yamala okwogera ebyo n'ayita omuweereza we n'amulagira amuwe ekibya kya nalugoba nga kirimu amazzi ag'ekitundu. Bwe yamala okukimuwa n'amutuma amuleetera akatabi k'enkoni. Olwakamuwa n'akamenyamu n'atonnyeza amasanda gaako nga5 mu kibya n'asitula ekibya n'awa Lubuto nga bw'amulagira nti nywa mangu mangu, nywa mangu amazzi ogamalemu nsale ensonga zammwe. Lubuto teyalwa ng'ekibya naye akinywa n'akikaliza. Nassa wansi okwenyaga ne kutandika. Okwenyaga kitegeeza omuntu okufuna embiro. Omulamuzi alaba okwenyaga kweyongedde okuba okw'amaanyi kwe kubuuza Matu nti owulira? Ko Matu nti saba sikyawulira. Bwe yava ku Matu n'akyukira Maaso n'amubuuza nti kaakano osobola okulaba? Ko Maaso nti mukama wange n'agalaba sikyalina. Omulamuzi teyalwa n'agamba Mikono nti kwata gwe tulabe, kwata tulabe. Ko Mikono nti saba sikyasobola kukwata kintu kyonna. Omulamuzi bwe yabuuza Magulu obanga asobola okutambula, Magulu yaddamu nti mukama wange mala gandeka siriimu ndasi zitambula entegetege zinfamba. Waayita ekiseera kitono omulamuzi n'alagira omuweereza we okuleeta ekibya ekijjudde amata awe Lubuto anywe. Lubuto olwamalamu ekibya ky'amata okwenyaga ne kuwona. Lubuto olwawona Matu, Magulu, Maaso ne Mikono nabo ne beewulira
nga bafunye amaanyi era nga bayinza n'okukola emirimu gyabwe. Omulamuzi alaba bonna bazzeemu endasi n'alyoka abategeeza nti ndowooza kaakano mukakasizza nti byonna bye mwakola ku nte mwabikola nga Lubuto yabawa amaanyi, n'olwekyo ente gye mwaleeta ya Lubuto. Abavubuka bonna bagenda beewuunya amagezi g'omulamuzi oyo. Yigamu nange wenkubuuliza nti okolerera mu bulamu. Njagala mukimanyi amagezi kya muwendo n'okusinga effeeza, mikwano muganoonye. Eri emu yokka ey'okwewala ennyombo wamma n'okuleekaana oba okulwana, eri emu yokka y'ey'okuzeewala. Kkiriza ogaane abakaayana ababiri oba abasatu bonna baba tebamanyi. Omugezi takola atyo, omugezi asirika. Lwaki tayogera bigambo bye? Bannange abakaayana ababiri oba abasatu bonna baba bakyamu era baba tebamanyi. Omugezi takola atyo. Lwaki? Yesu Emaani yakugamba mu kitabo kye eky'engero nti toyogeranga bigambo byo eby'amagezi ng'omusirusiru awulira aleme kukunyiigira. Bamikwano, mu bulamu twetaaga tumanyi kye tukolerera. Waliwo ekintu eky'omuwendo ky'ogwanidde okubeera ng'otunuulira. Tunoonya amagezi n'okumanya. Ebintu ebirimu okumanya bye bintu nga bino ebirimu engero, ebisoko, engero ez'edda era abazungu be basoma okulaba nti batusinga. Akitegedde kyenva nkukoola okutukwatizaako okubeera ng'ovujirira obunyomero buno tubuleetera abato b'enkya abaliddawo babeere nga beeyongera okumanya, ate naffe abantu nga bwe tuyiga abayinza otuyambako tusondera. Twetaaga ssente okugula ebitabo okunoonyereza ebyafaayo bye tunaaleetanga mu misomo gyaffe ku mikutu ng'ovujjirira oba okusiima. Oyita ku nnamba yange eya 0773276127. Baffe empologoma ya Buganda awangaale.